Simbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya abafollowinga afa additive ginembebaza nimbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kale ensonga za Bugingo akosa ne Teddy ez'omwana azizemu okubanga zigenda maaso. Teddy ajjukira yagamba Pastor Bugingo nti bw'anaaba ayagala omwana agende akole ki amumiitinge amusisinkane mabegakaawo Kooti yavudde n'esaba Teddy tiyalibadde akola ki yalibadde awuliriza okusaba kwani kwa Pastor Bugingo naye Teddy tanaba kubanga akola ki awali pulayi tanaba kubanga awali pulayi yonna ku nsonga eno. Jjukira kubadde Teddy yakola ki yali agaanye ensonga zinene eza Bugingo kubanga omwana akola ki abeerako naye ebbanga eriwerako. Jjukira ne bagamba nti Kooti binemuteretera biyingira nnyo bigoyinga into deep oluusi einako weekola ki einako weekoma. Jjukira mabegako waliwo amawulire gabadde ga trending nga gasatuletinga nga bagamba nti Bugingo nti yandibanga adoptinze omwana akubanga amakulu omwana akyagaanyi naye sinaba kubanga nga kakasa bulungi kubanga nze ndi sure kyemmanyi Bugingo ekimulemeseza okubanga bazaala omwana ne makula nsonga yakuba nti no Bugingo ne makula tebanaba kubanga bali mufumbo okugamba obutukuvu okugamba obumateeka obutukuvu olw'ensonga nti Bugingo ne Pastor Teddy bakyali bafumbo. Pastor Teddy ne Pastor Bugingo bakyali bafumbo tebanaba kubanga baawukana. Teddy divorce yakigaana omwana naye alemeseza Pastor Bugingo kubanga akola ki amufunako okwegamba naye tayimu kwegamba awo wetuli ensonga zeezo mwongere okubanga mugifollowinga n'okugyekuumirako bagita fa additive gimbebaza nimbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekadde kugamba nti comment section weeri awo sooka ontera obaka mu comment section ate osigalenga ogifollowinga nsonga za mukulu wa Luzeemu Bugingo kwosa ne Teddy omwana akyafuusa omwana bano baali mu kubanga bakkaanya ku nsonga z'omwana naye Kooti ne bigenda bigitama ekyasooka yi divorce baali mu divorce kubanga bagikola Kooti ne bivaamu kati bali mu nsonga za mwana. Teddy agamba nti Bugingo ayinza okukola ki okutwalira ddala omwana. Bugingo agamba nti omwana just yamwagalako time kubanga emyaka kati gitambuliridde gyekulunguludde kwaye Pastor Bugingo alowooza nti Kooti yemusimbirayo ebijinji. Kooti yagamba Bugingo nti bande tuteekangayo bijinji ffe. Teddy yasibye ensonga zonna yabisibye byonna yasibye buli kimu kyonna okubanga kikola ki okubanga kigenda mu maaso kuba Kooti yegamba nti teteekangayo bijinji byonna biremesa nsonga zino kuguka. Kooti yegamba teteekangayo kijinji kyonna nga Bugingo bwakola ki bwalumiriza Kooti. Kooti yegamba nti banna teteekangayo kijinji kyonna. Bugingo omwana amwagala mu misinga naye Teddy omwana akyagaanidde ddala era Kooti yongedde okubanga egamba Bugingo nti yandibadde agendera ku kyani ku kya Teddy kyakoze eki kyeyasalawo nti kyalina okubanga akola ki kyalina okubanga agenderako oba si ekyo bijja kuba biganye kubanga tena ng'egyenza kubanga ekikolamu mpoziko nga bategese meeting ne bakola ki Kooti newuliza oludda lwonna ate kindaba nga kijja kuba kizibu mukko kuba Kooti teyinza kusalawo nti Bugingo omwana amutwale naye abeereko balina kukkiriziganya naye ate Teddy yakyaganye okubanga akkiriziganya ekyo ensonga ekyo mpoziko Kooti yinza okubaako kyeteekateekawo ajasi Pastor Bugingo nga kyakusinkana mwana ng'oluusi Teddy amuyina Bugingo n'amulabako Teddy n'addayo naye oba si ekyo mu kifo ekimu nga Pastor Bugingo asinkanye kulaba mwana oba ssaawa busaawa oba kumalako naye lunaku lulamba naye ng'ate nali ne Teddy ate natondaba Teddy Bugingo ayinza obutakikkiriza ne makula bajja kuwulira ebbuba kubanga Pastor Bugingo ate abasinkanye Teddy n'omwana ate wali Pastor Bugingo kyali agala nti omwana abeereko naye ewaka
ne Susan Makula awamale mu weeks nga 2 awamale amudizaani awamale amudize Teddy Bugingo. Teddy yakigaana. Teddy kyamulemesa okubanga agaana ensonga ekintu kino nze nakitegeera atya nti ono ayinza okwezza omwana n'amulemera. Teddy Bugingo akyaganya okubanga akkiriza okusaba kwa Bugingo. Ate Kooti kyayagala Bugingo kyalikoze Bugingo ate alabika nga atakyagala ekyo ky'okumiitinga nti Teddy omwana n'abeerako naye ebbanga ate ng'omwana ali ne Teddy Bugingo. Pastor Bugingo alabika teyakyagadde kuba Kooti egamba nti solution yokka ekoze ki esigaddewo Bugingo aba ayagala okubanga akuba omwana we amukubako emmunye. Ye Bugingo agamba omwana musaleewo lumu nga buli mwabeerako naye weekisi 2. Ate Kooti yamugamba nti akkiriza omwana omusisinkanenga ne Teddy. Kuba Teddy ye omwana agamba nti Bugingo ayinza okukola ki omutwalira ddala. Kale munnanga awo wetuli Kooti buli weetuula ebivaamu tebiba namaanyi nnyo gali awo. Biba bwe bityo. Munnanga awo wetuli omwana afuuse omwana. Bwe bulungi mwera.